president wa Uganda ali mu kutambula asinkana ebibinja ebyenjawulo asinkanye bannafu abageto fefe nyini tubadde bageto youth tewali geto youth ayenkana Umaru tebakulimba taliyo Umaru ne tiimu gyali nayo wano fe tubadde bageto youth ebbanga lyonna nese tumanyi lwaki president y'ebitongole ebyabisinkanye ebya geto baani bangi basinkanye tetunalaba president mu bakanyama tusaba president w'eggwanga Ssebo Yoweri Kaguta Museveni jangu sinkane ku babawunsa bano abantu bano omulimu gwe bakola gugatta ku ggwanga abantu bano bafuuka babuvunanyizibwa fe tugambe nti obeetaaga kweya strip ekololo abantu bano balonzi abantu bano bakuuma akalulu nga bayamba ku poliisi naye ate fe tulekedde emabega pulezidenti Ssebo w'ekitiibwa pulezidenti fe twakuuma akalulu aka 2021 fe tugenda okukuuma akalulu aka 2026 ate era fe tugenda okulonda okuzza mu ntebe kuba tugenda kulonda bwe tuba bakulonda emirundi ebiri fe tugenda kulonda emirundi ebiri n'ekitundu Ssebo tusaba otusinkana ow'ekitiibwa Mr. President fe tugambe nti bakanyama mbeetaaga kweya strip ekololo bwe batawera mutwalo totusinkana kasaba banga tebawera mutwalo 235 bwe baba tebawera mutwalo Ssebo totusinkana ne tulaba ng'osinkana abantu 40 100 5 Ssebo w'ekitiibwa President waffe wa Uganda abantu bano engeri gye bali bantu bo tusaba otusinkane Ssebo webale nnyo mwebali eddala eddoboozi lyange eryo ndiweereza President yekka gwe twagala okusinkana bakanyama kubanga twagezaako okumunoonya mabegakaawo nga bwe tunoonyeza abakulu bano ab'enjawulo ne tuyita bannaffe ku National Theatre kumpi ne Parliament ne tuwandiikira abakulu mu gavumenti IGP ne tuwandiikira Director Crime Intelligence ne tuwandiikira Director wa ISO ne tuwandiikira Director wa CMI ne tuwandiikira ebitongole byonna ebikuumaddembe bijja bisinkana abantu bano abayambako kukuuma eddembe mu Uganda tetwalabayo muntu wadde n'omu omukolo ogwo twaguyita National Bouncers Gathering nga guli ku National Theatre ne minisita wa Kampala n'abula kintu ekyo kyatwewuunyisa kwegamba twalabira ddala nga tusigadde emabega tulekedde emabega olw'okubafa omulimu twagukola ne tumala okwanaganya bannaffe ne babeera nga boogera eddoboozi limu balaba kyaggwa tebinaggwa Bassebo tebinaggwa tujja kubata buli omu addeyo mu nsiko gye yali buli omu addeyo mu ghetto gye yali mulabe ng'ate abantu be batawaanya ekibuga Kampala n'ebyo tetubyagala twafuuka abantu abalungi twagala kusinkana pulezidenti n'abakulu abatwala ebitongole ebikuumaddembe mulabe ku nteekateeka zaffe eza 2026 operation akula bakanyama bonna mu Uganda buli kanyama waali wonna mu Uganda nze operation wamu nzize wano okubategeeza baganda bange ngamba kubira omulanga tugenda mu kaseera akazibwe ennyo ak'okulonda so baganda bange bakanyama mwenna mu Uganda nyongera obbakubiriza ti omulundi guli twasibwa nnyo mu mbeera etaali nnungi naye omulundi guno nsaba tubeere n'empisa ate era twegendeze nnyo abantu abagenda otukozesa kubanga olwagenda okujja nga yagala kukozesa mbu ye ayiseewo ekikye ate gwakuleke mu matigga tweme kwerabira mbeera ngaeyo baganda bange so nekyenyongerako omulanga ogende wa Mr. President nange owe Uganda Yoweri Kaguta Museveni mukama waffe tugenda mu kalulu naye nga tunagenda mu kalulu tukusaba nga bosinkanya abantu bonna tukusaba ojjo sinkane bakanyama ebyaddala tuli bangi tukwetaaga tukola wamu naawe ne tukusaba otufunire appointment yonna president waffe ne wanaaba afunye akasimu ajasa okuconnectinga bakanyama bonna mu Uganda wonna wona abo twetaaze tugenda kubeerawo naye nga nyongera bakanyama baganda bange tubeere n'empisa kubanga abantu wetulaga si wangu wagenda kubeera wazibu so mbagaliza akulonda okulungi nzowawero feya nkubiriza bakanyama baffe omulundi guli bakanyama baffe basibwa bangi mu kaseera k'ebyokulonda so akaseera kano akazeeko tusaba bakanyama baffe muleme kwenyigira mu nsonga ez'okulonda mu mbeera embi mulimu abantu abatukozesa nga batwagala bwagazi kubayambako bo bayitewo oluno tetukyetaaga pulezidenti Museveni kukubira omulanga bakanyama baffe bafa tuyita mu mbeera embi nga ndowawero feya ndisinga abantu abalwadde empewo etukuba ey'ekireevu ne tutafuna buyambi ate nga tuyamba ku mmwe mujja ne mutusaba amawulire agali mu
kiraabu ez'enjawulo ebizibu ebirimu bani abakolera mission mu kiraabu ne tuzibawa naye temutufuddeyo kutuyamba ffe tugwawa Ministry of Gender otumanyi watukolako byonna ogenda tuyamba ddi twawulidde akaseera akagudde mu Ministry of Gender naffe tukeetaagako ng'abavubuka tusobole okuyamba bannaffe bali embeera mbi nnyo bakyala baffe gye bali abaana baffe gye bali tebafuna kuyambibwa abaana baffe basomera mu masomero ga bulijjo lwaki temutukwatirako naffe ne tutambuza abantu baffe Sale mu 2021 ensonga zaali bbiri ekisookera ddala olw'okuba tuli babawunsa nga tuyamba ku bitongole ebikuumaddembe nga bwe nabanyonnyodde twali twagala omukulu watuyambeko atubuulire wawe tugwa minisitule kimwe tugwa yensonga yali pointi yaffe okusookera ddala nga tumugamba tukooye okukaayanirwa batukayanira nga byakulya biwooma naye tusaba fando tuyambeko tetugwa mu minisitule ki senga tuba tunoonya okuyambibwa kubanga nga bwe babanyonyodde ebizibu bingi byetusinkana engeri gyetukola ekiro tuyita mu macupa tuyita mu bizibu bingi kati kyetwali twagala kutulaga minisitule etukola ki etutwala bweba minisitule ya security bwebanga Ministry of Gender n'ebitongole byonna kati ffe ne tulaba nga Jenosala atuyambyeko ekintu ekyo ebbaluwa eyo gyatuwadde gye yatuwa nga tulaba minisitule gye tutandikiddemu genda ate mwe tugwa ng'abavubuka ensonga yali etututte ensonga yali eyokubiri nti twali tuva mu lockdown tewali ataagendako wa Jenosala kumuyamba kabe mulema kababeera bano abampisi bane babati abambuti tewali ataagendayo bapromota mubalabye emirundi gyebagenzeeyo naffe twali twagala atuyambeko naddala ku njala yaleeta banaffe babawunsa twali twakava mu lockdown ate era ne mu lockdown twagendayo twali tugenze kusaba buyambi bannaffe bafune ekyokulya engeri gye baali nti night club zaali zigaddwawo era n'atuwa tewali ataasaba ku mwaka akadde mu kaseera ako kubanga ensi yonna yonna yali ezigale kakati olw'okuba nti jeno yatuyambako mu eyo ensonga n'atuwa ekyokulya ne tukifuna pointi yali etututte yakumanya minisitule kyetukola ki etutwala jeno dabulya n'atuwandikira report n'atugamba bannange ebbanga lye mbayambyeko tyebo ebbanga lyeyino report eno mugiraba nti yeyo ngiwandiise mugitwalire omukulu eyabansindikira mbayambeko nzi wano wenkomye bw'alinziramu nange ngenda kutandika okukola ki ngenda kutandikirawo okukola ki okubayamba tulabye ebintu bingi ku social media mugamba General Damuli alina bakanyama yatuwandikira dda ripooti n'atweyambula n'atuzaayo ew'omuntu eyamutukwasa so n'olwekyo tukusaba General olw'okuba nti ripooti eyo yakomawo mu maaso go omukulu gwe watukwasa tafunanga kuddibwamu ffe tuli awo tulinga bakyetwala mu ggwanga tugiwandiikidde ebbaluwa nga bwe mbanyonyote baminisita bonna bawandiikidde ne kamisona ne PS tebatuddamu ge mazima okuddako tulina twagenze mu ofiisi y'omukulu omu n'atugamba nti naye kakati mweti obuyambi obwaze wano mu minisitule bugenda mu kalica UNCC mukwatagane ne igi wa UNCC ababuulire obuyambi bwe mba mubwetaaga mu bujjawa tunoonyeza omukulu n'olwaleero tetumukola ki tetumulaba buli omu atweyambula muleme kutwesamba kubanga bwe tunamubulayizinga ate nga kyetuzaako tujja kuluma Ministry of Gender nze nja kubata kubanga nange waliwo ekiseera wenjogera nempulira nga mutuufu nkooye nga sikyalina byembalimba bannange benkulembera biweddeyo era kyenzizaako kumubulayizinga tugende ku Ministry of Gender mwe munaamanya ekyo bakolera abantu bano kubanga mwe mugamba ti mwe mutwala baki abavubuka bano kale ndo bannaffe tokooye okulumba Jenosale olw'ensonga zino ng'ate alinayo wantu gye yatusindika okulaba gatusako eri awo naye nga tefunangako buyambi kuva eri gavumenti kuva eri minisitule ekintu ekyo si kirungi so minisitule mutuyambe musapootinga esako z'abakanyama bannaffe basobole okubaako bye beekolera ng'abantu abalala bonna abayambibwa mu ggwanga sinakibuulira bannayuganda kansooke mbabuulire ffe baani ffe babawunsa abayamba ku Uganda Police okuuma obutebenkevu ne security agency zonna
tukola ku night club, tukola ku mabaala, tukola mu events abayimbi gye bayimbira, tukola ku bizimbe nga byonna bye mulaba mu Kampala nga tukuuma nga bwe mulaba abasirikale bwe bakuuma abapoliisi. Ate era tukola omulimu gwa bodyguard ku bantu basekinoomu ba VIP, naawe nga bw'oli awo amawulire osobola otukwangisa. Ate tukola ku bintu bingi nnyo, graduation, embaga n'ennyimbe byonna tubikolako nga tuwa bannayuganda obukuumi. So ekituleese wano ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka kwe kulaga bakama baffe gavumenti yaffe ya Uganda naddala pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni n'okulaga ministry zonna eziri mu Uganda ezitukayanira nti ensonga etuluma kwe kutukayanira ne mutatuyamba ffe nga bakanyama. Bwogenda ministry ya security bagamba bano bagwa wano, bwogenda mu police bagamba, bwogenda mu gundi mu ministry of gender bano bagamba bano baffe bano bavubuka. Bwemugenda mu bitongole byonna ebya gavumenti batukayanira bukayanizi, tulinga ekyetunzi. Ekituluma nti ffe tubadde tumanyi nti twatawanyanga Jenosale etwasituka wano ogenda ewuwe emirundi ng'ebiri. Jenosale omulimu gwe n'agukola. Jenosale n'atutuma n'atuwa ebbaluwa. Ebbaluwa eyo tugiina wano. Ebbaluwa eyo tugiinako kopi n'ebitongole byatusindikamu byonna birina amabaluwa. Ffe nga tumanyi nti omukulu atuyambye okwetikulako omugugu ng'abantu abalala bonna bwe bagenzeeyo, bapromota bagenzeeyo, ababodaboda bagenzeeyo, abayimbi bagenzeeyo, abasinga obungi bayambiddwa. Ffe tetwajjayo sente nkalu, twajjayo olupapula twamugamba ffe twagala kukola, tuli bakanyama, tulina amaanyi, twagala kukozesa maanyi gaffe tufune sente naffe twekulaakulanye, tuleme kubeera nga tukola omulimu gumu ogw'ekiro ogwogokka. N'atuwa ebbaluwa eyo ng'etusindika Ministry of Gender, ne tugamba kati kiwedde. Ministry of Gender ng'egamba eyamba bavubuka, kyokka ffe tuli bavubuka. Muno temuli muntu wa myaka 6 muffe wadde myaka 5, tuli myaka 4 okudda wansi ffenna, ate tuli bantu b'amaanyi. Naye ministry twatuukayo twali tumanyi nti kiwedde. Engeri omukulu gy'atuwadde ebbaluwa eno ministry egenda kuwulira, kubanga ffe twali twagiwandiikira nga twagiva nako. Bwe twaleeta ebbaluwa eyo twatuukira mu ministry ne tugiwa omukulu akulira ekitongole PS. Ffe tumanyi nti yabeera atwala ekitongole. Ne tuwaako minister copy, cabinet minister, ne tuwaako honorable Mutuuzo minister copy. Mu kitongole kimu ne tuwa ne kamisona. Ne tugenza okulaba mu butuufu nga teri kakola ki kavaayo. Kye baali batuyambyeko kiri kimu, okakasa nti tugwa mu bbo kwe kutuwa ebbaluwa ng'olwo tukyali ku level ya association, ne batuwa ebbaluwa tulikomendinga ku URSB, ne tuligestaringa federation eno, Uganda National Bouncers Federation. Okuwandiisa federation mulina okuba nga mulina ekitongole kya gavumenti ekibawadde recommendation okugenda ku URSB. Ekyo kyo bakituyamba, tubeebaza, mwebale nnyo, mwebali eddala. Naye omuntu bw'omala okumuwandiisa ng'akulaze nti n'omutuma n'omuga agenda okuŋŋaanya ebibiina byonna ebigwa mu federation, okomewo wano. Bwe tukomawo kiki ekiba kiddako? Mbadde nsuubira nti ekiddako kutuyambako naddala okuyita mu ssako z'ebibiina ebyo bannaffe basobole okwewola nga beekulaakulanya. Ekintu ekyo tekibangawo mu ministry. So ng'ate ebintu bingi ebiyita mu ministry eyo, ministry ennene, abantu bonna kati nga bwe mulaba creative industry bonna obuyambi babujjaawo ne bugenda ku UNCC n'eryokwegabira ebitongole ebirala. N'olwekyo ffe tusaba nti tukooye, tugamba nti tukooye okulumba Jenosale, kyokka ng'ate yebadde enteekateeka yaffe. Next week nga tugamba tugenda ggulu, ne tubuuza naye ggulu tunoonyayo ki ng'omukulu yawandiika olupapula n'alutukwasa nga lugenda mu bitongole 5, ministry 5. Yatuwa ebbaluwa eyo nga tugenda mu Ministry of Gender, tugenda mu Microfinance Support Center, tugenda mu office ya Prime Minister, tugenda mu Uganda Police, tugenda mu UWERA. Nga ekitutwala mu UWERA kwe kulaba nga bayamba ku babawunsa bano okuva mu Uganda okugendako mu nsi endala okunoonya emirimu bakole, kubanga UWERA yekulira ebitongole byonna ebitwala abantu e Bulaaya okukola. UWERA
yakoma kutunuulira baluwa bweti netutunuulira paka olwaleero emyaka 3 iwe netutunuulira. Tulina obulumi olw'ensonga nti bwe tugenze mu ofiisi ya prime minister tumunoonyeza emyaka 4 emyaka 3 tetumulaba kuva 2021 tuli mu 2020 emeka gy'emyaka emeka tukyanoonya prime minister. Tugamba kale katusirike ne tugenda mu Uganda Police ne tunoonya IGP tumunoonyeza emyaka mu buli kitundu kya Uganda omuli abaana abavubuka abakyala naddala okusinga naye tetunafuna kuyambibwa. Simanyi ani avunaanyizibwa kubanga bya protocol sibimanyi nnyo naye kyenyinza okugamba tuli bangi okusinga kye mulowooza. Twetaaga obuyambi mu buli paati ya Uganda. Buli omu yenna gwe tuwandiikira amaliriza kusindise wa mulala. Tuwandiisa amabaluwa eno fayiro ejjudde ebbaluwa ze tuwandiikira abantu. Tetumanyi oba abali mu maofiisi agavunaanyizibwa bali bize nnyo naye twetaaga tuyambibwe. Mu kyo bwe kiba kiganje twetaaga pulezidenti tusobole okubuulira wa we tutuuse biki bye tuyitamu n'abantu be tuyina beetaaga ki. Abantu baffe beetaaga ebyokukola. Mu guno omulimu gwe tukola mwegatirwamu abantu bangi nga basinga bavubuka n'abakyala kati tugwetanira. Tukola misana na kiro ebintu bingi bye tuyitamu mwabali ebyo mutawulira. Twetaaga tubibabuulire, twetaaga tubibannyonnyole, twetaaga tukulaga omukyala akola ekiro asula wabweru buli lunaku biki byayitamu. Ate ne tuvaayo ne tugenda ne tulonda. So nga bwe tukyatambuza eggwanga lino nga bwe twagala libeere ku mulamwa nga liri bulungi twetaaga avunaanyizibwa ajje atusinkane ng'abakanyama ng'abakyala ng'abavubuka b'eggwanga lino. Temutuleetera kufuna kirowoozo kikuŋŋaanya buli kanyama mu nsonda yenna gwe tuyina tumutwale ku paliyamenti kubanga tukisobola. Ate bwe munaaba temutufuddeeko temutulekedde kyakusalawo kye tugenda okukola. Tugenda kukuŋŋaanya abakyala n'abaana baabwe bonna be tulabirira tubaleete paliyamenti y'eggwanga kiraka bwe munaatuwuliriza. So otherwise tuwandiisa amabaluwa mukanda kugalisiivinga ne mugatuddiza. Tukooye twetaaga mu taking actions. Ministry of Gender mwe muvunaanyizibwa okusinga mutuyambeko mulabe we tugwa.